Butelevo eri ku Kakos Fax 256 bane tuwera tuyingidde obbawe ebinyuvu nga mumanyi fe tujja na program oba tujja n'ensonga ezikwatagana ku mmwe buli kimu ekibakwatako n'ebyo bye mubatemumanyi ne tubibatuusaako nga bwe mumanyi abatisaamu ensimbi be ba Higher Level Tour and Travel Agents bagamba nti kati ku ssaawa eno program eriwo lambulira ku ssimu bakyalirako ku Facebook page yaabwe obeere ng'olaba ebintu bingi bye balina ebyenjawulo omanye wajja ogenda okulaga nga covid yawedde ogendako w'omutwalako wa honeymoon ne scientific honeymoon nazo bazikola bw'obeera ng'ozetaze mu abakoze wedding za scientific ate teweerabira bannange bali osobola basanga oba bafuna ku WhatsApp namba yaabwe 0788751454 ate nga bambi okulabika obulungi kuno simaanyi gaffe abeera mwana muwala Jokes Collections UG osobola omusisinkana ku Instagram page ye Jokes Collection UG as well as Facebook naye gyali bulambalamba era n'ennamba ye y'essimu osobola okuba nti ogiwandika naye nga tonnabagiwandika akola makeup akola simple makeup akola wedding makeup akola artist wa celeb kati ngaffe atukolako obulambalamba n'engoye eza type zonna kati oba oyagala olugoye lwonna lwa order akola ku order ebintu byakyuka. You make your order, then you get your delivery any day, anytime. So look what you're viewing us ezenjawulo nolondayo akakusanyudde waliwo bwe tutambala nenga mukwano gyebuli Rosie Kabawe namba yebulambalamba enamba ya mwana mwala eri 0752 180170. Tracy lero kankutalikire mu ba promoter babikooye bakooye omugalo kiki bakooye bavuddeyo ne beekalakasa ne bagamba president abasaasire abagulire ku muggalo bajja kugondera amateeka ne wanagamba nti baagalamu abantu 4 bagenda kuteekamu abantu 4 mu kivulu kye bagenda okukola kino omukulu yasuubiza okuddamu okwogerako eri eggwanga otumanya ayinza obbagula okwogera kw'omukulu abantu abasinga bakutidde abantu balowooza nti agenda kukola ki kuzaawo omuggalo kiba abantu abasinga batidde omuggalo naye yadde yagambye agenda kwogerera batidde n'ebyomugalo tekibaganye vaayo ne beekubira mulanga nga bagamba nti bo bakooye omuggalo mu bantu bano mwabaddemu omwami Abategesi bajjo nga omanye wabeera bajjo tewabulawo Abategesi batambula aba kati teweerabira mwabaddemu omwami Alozias Matovu Joy ono yabadde akiikiridde Banakatemba yonna gye muli twafunye abakiikirira naye n'avaayo n'agamba nti bambi president abasaasire wanaabaganye bagenda kukola Okwekalakasa naye okwemirembe oba theatre ejjuza abantu like 100 bajja kukkiriza mubeeremu abantu 50 bagenda funa temperature gun bajja teekawo sanitizer bagenda kukkiriza omuntu okuyingira ng'alina mask yekka ayingira agenda bayina mask bambi basabye president abasaasire Kalifa yabagambye n'abagumye n'abagamba yayogera neki n'omukulembeze w'eggwanga nti atuukira ddala era bakakkane babeere bakakkamu agenda atuukira bamwe nakweza Kalifa omukulembeze w'eggwanga amaze omukakkanya bamaze n'obbawa olunaku ebivulu ebigenda okuddamu Kalifa omumanyi Kalifa otuzizzaamu nnyo amaanyi taata otandise okukola emirimu nga tonnafuuka na MP katusabe ky'oyogera kibeere nga kituufu era kituukirire teweerabira ne kapere naye yavuddeyo jjukirayo comedian kati ndowooza naye alabe Alex Muhanja aludde okugendayo kati naye ayagala sajjukira ye shows zategeka ziflopinga ye wategeka ebibye tebajja naye wa Alex Muhanji gy'abadde atera okufunira kasente kati alaba biruddeyo naye yagambye agenda kwegatta ku Beekalakasa naye nga Tracy g'olaba kino ekyokuvayo ne bagamba bagenda kwekalakasa omuggalo guluddewo nnyo kuluddewo kale okusinzira naye zo omukulembeze eggwanga mulinamu essuubi nti okwogera okujja wallahi ya Mungu ayinza otututa naye olaba yataaba boda n'ataaka edi naye lwakuba yagala kuddamu ziggala kiva kuba nti abantu tebagoberera zi OSPC ezo gwe bw'oba olaba ya scientific theatre plays scientific concerts scientific everything kuba kati mu eno season gye tulimu badisya eri scientific ya 2020 n'abaavumu bawakoledde embaga era nange nenfuna proposal sigala naye nga gwoba olaba banakola amateeka kyegalagira banatuukiriza amateeka kuba tulaba ababoda bamugaana otikka abantu babiri naye kyali omusanga ali kaaba ate ng'omu talina masiki oba babiri nga tebalina masiki kati abakeedi baabo baagala zigala golooza bano abatheatre abakonsati banasobola otuukiriza amateeka era buli kimu kibaako n'entandikwa yakyo babawo omukisa tomanya president Museveni ageza agulawo ebivulu
concert bichi agenda bera nga n'abamabala abagudde jukira ekivulu ne weba theater bwebe ekoze ebbala lino okukola batundamu ebyokunywa katula abantu wabera guddewo amabala wabera guddewo concert ne theater bichi agenda bera guliddewo wamu neki n'amabala jukira n'abayimbi shows abo abamu tebakola concert abasinga bayimba mu clubs obwenjawulo nga ye gyafuna ssente nga tomulanko nga akoze oba concert naye nga ye ssente zizazija waliwo ebifo ebimu nga mukono tusateekamu social distance simanya biki nga wona aziteekamu genda kakana nti abayingidde be baki be batono nga efemu tebyetaaga mu social distance anti waliwo abagamba nti mwami Museveni avulewo bayingirire mu shift nti wetugamba nti kusawa 7 wayingiddewo 3 baina mask bakoze social distancing ne kusawa 10 wayingireyo 3 ne kusawa 2 kuba kafie koma sawa 3 naye Bebivulu mwetaaga kusabira olaba abachachi babayo ne bekalakasa mu bikuti ya muche omukulembeze abachachi batuleke abachachi bandi badde batusabira busabizi bana mutusaasira mutusabire ne mbera tujiveemu kati mu abandi badde batusaasira ne mutuyamba ne tugamba ati banne tugumire ku pastor gundi ku chachi ne Bebivulu ntwalawo chachi mukwano nangera ntwala chachi olimba Leila Kayonda ate amabanja tegagenda mutuka mu bulago ngatafachi kwa motoka javuga siye naye abantu bekalo Leila Kayonda the ex of Eskembuga bagamba bwe motoka jayina sebo siye waliwo omukyala yavuddeyo n'agamba motoka Leila Kayonda javuga siye era saawa yonna suubira okulaba emmotoka nga bagikwisako we bati nga bagitwala bino ebimotoka bino ezitali zammwe nga kigitwala ejja baya Leila Kayonda naye Leila story nga yakaspray nga yavayo n'agamba talina motoka yonna gy'amanyi eri ku police emmotoka ye agiina n'akakasa mu stories ezasooka kati ate yavuddeyo na clarifying nti gyeri oba nedda agamba nti oyo omukyala eyavuddeyo n'agamba nti emmotoka Leila gyavuga siye ayagala mawulire naye Leila yandibadde atwala ono yavuddeyo na clarifying nga busimanye emmotoka biki namutwala mu kooti ebintu ebisolving oli mukoowu omanyi omutoka amandi mukoowu yoli yagambye n'okumutwala mu kooti agenda bamumalira budde nakwongera oyo omukyala platform era Leila Kayonda ayongedde n'abannyonnyola era katumukuwe ye akunnyonnyole oba omuwulire ye byayogerako oyo omukyala obulamu bugamba obulamu bulungi pozo ye tuli kati eby'emmotoka sebituufu balimba emmotoka yo ya boyfriend agirina ye nannyini waayo ekitegeeza yegwe nannyini waayo kiki kyaluubirira ayagala kutanishinga linnya lyo ki I think ndowooza simasosa kumanya people their intentions ate kati waba atuuse ku ekyo abeera yagalira kutanishinga linnya what's the other point naye anyuma kuggulako omusango ekibanga kiri sirina budde ate ne bwekugguka omusango still mbeera nina kumala obudde ogenda mu kooti I don't have that time tugenda batwayongerayo n'omukulu Lord Mayor to be Jose Camillo koze yayigali Joseph Mayanja naye nga twagala tulabe nti ensonga y'okuba nti ekisinde kyagiddemu ekya Nuuku era nga mwayagala okuba nti atwalira guno obukulembeze bwa Mayor bw'ekibuga Kampala naye nga famire ye tegenda kuba nti ekisanyukira kubanga tumanyi mukulu Mayanja famire ye yonna nga onagamba family background bakulu ba DP naye era sisuubira nti omukulu Jose Camillo family yakoze eki kyamusanyusiza naye nga tulaba Clever J Palaso bakwataganira wamu ne mukulu waabwe okulabika nti obuwanguzi abukola ki abutwala tolaba nti ensonga za Jose Camillo okwesimbawo kigenda gatta famire y'Amayanja kuba bano abaana naye byaddala bano abaana balwanarwana naye tulaba nti okwesimbawo kwa Camillo kwa Joseph Mayanja kugenda banka engeri gye kubagatta bonna gwe tolaba balina energy nyingi olaba nti Palaso ne ku piki ye gyatambulirako ennaku zino maaso yataddeko baabawe ku Instagram page ze ku Instagram story ku byapostinga baba blood is thicker than water omukulu agezaako kiraga ate oli baaba by the way ata supporting oyo naye ku nsonga gy'ogambye nti eyataata okubanga ye wa DP ate omwana ayagala kugira mu Nuupu omanyi oti oba baatudde ne bakyogerako namugamba you know what dad nze kanzigire mu kino ekibiina kuba kyendabanga ekirimu amaanyi kuba right now tulaba Nuupu ereesa amaanyi okusinga kuba olaba n'abaali mu DP baddukayo ne bajja eno
Era engeri tutanabafuna mukulu nga yeekalakaasa oba nga avumirira omwana kye yakoze omukulu Mayanja tetuyinza kukakasa nti oba kyamuyisiza bulungi oba naye nga kusaidi eyange endowooza tekyamukoze bulungi naye alabika akkiriziganya n'omwana atabadde nze nabaddeyo era ng'omukulu Clever bamuyise ku kijjule w'omukulu Jose Kamiliyoni naalya ekikoko naalya buli kimu era nga bafumbya omu abasajja no bakuziba bulungi bamanyi okufumba era ng'ekyabadde eri wandibadde osala nga gyoli naye yabayise mulye wa mubago tewabira saabirabe saategedde baje no aleka teyagenze wa mukulu Jose Kamiliyoni kulya buki manyi abantu asinga twagala okulya naye ye ensonga ze tezabadde za kulya buli yavuddeyo n'agamba yakola ka friends with benefits ngako nedda oli baba ati baba naye era ati osobola ibane muganda onenga you not friends yekikatiriza nnyo era ng'akyasaba omukulu bamuweeyo kakolabo tomanya kayinza omuzza kuki eyo ekyayinza omuzza waggulu naye era ng'ati omulaba ebyokulya ddaabirya naye nga birabika tebigenda ye kyasinga okwagala singa omukulu akkiriza n'amuwayo kakolabo era n'agamba nti naye ng'omukulu we yamuyise Kamiliyoni singa naye afuna time nayitirako ebuloba ewa Clever ne basobola okuba nti bafuna ekyemisana wamu nze nkakasa Clever Kamiliyoni Joseph Mayanja bambi weekyusiza erinnya n'ekigenda tutwalira obuzibu okuli kujjako kijja twala emyaka 2 naye ndaba nkakasa Jose Kamiliyoni nti ajja kgenda ensi yakola ki ensi yaleeta naye nga nsanyusa okukola wa muganda wange nsanyusa okukola obudde kusonya tugyeko wali ebuloba tulobemu era nga abagezi awo nno obuloba awo gakyali amaanyi mangi kubanga mbadde mpawula palaso jangu mpawula wizo jangu kati mpawula Kamiliyoni jangu obasajja zekansokezi era kulinga bwekoze tugende ku mwana muwala the only girl with a beautiful lips in Uganda Shira Gashumba nze saawa kana mukwano era ogiyina olaba omuntu otukokwega nti olina ekintu ekirungi kitegeeza oba okiraga oba okirayo okweraga leka abantu bakugambe nti munnange buli association national oba kino ne kino naye nga tovuddeyo okweraga kiregeeza bakimuga bazze bakimugamba naye nga si ensonga etulese emimwa gya Shira kuba mirungi fenna tukimanyi Shira ate God is plan abantu tebamusaba agifuule God is plant kwegamba naye ayinza okuba ka feeling ekyokuba nti bayawukanye tekitegeeza nti tomwagalangako twalaba yennyini ng'apostinze ng'atugamba bammwe ku magezi engeri y'okuggyako kitatu tewerabire tatu yajje ku baano ku mugongo n'agipostinga naye tekyasanyusa abantu tatu ne watagijjako eri wantu awatali sinebo anti kyovola bwoli yavudde jjukira Shira Gashumba ayambala obugoye obumanyi naawe ng'ateekawo enviiri wuyo yatunda bulaidizi kati afa nayo oti yajje kuba talaba kyovola waliwo yavuddeyo yaliraavu abeerenga abakulu Babi ne Bobby kati bagimanyi bali bafumbo ate kiri ekyabwe kyali kirala tumaliriza nga tufuna ekyokuyiga mu kutijjisa ennyo laavu empyo manyi tubikola nnyo nga wakafuna ka boyfriend akulimbye akusibiza ensi neggulu mbu to the moon and back oba yali atuuseeyo bambi mikwano tomanyi ogenda beera naye pakali kubana abawala ku bantu ba bulijjo mwena okutwaliza ewamu banange temwerabira batusaamu ensimbi beba higher level tour and travel agency kati ku ssaawa eno ekiriwo nti lambulira ku ssimu genda bugenzi ku Facebook page yaabwe olabe ebyenjawulo bye balina mu nsi ez'enjawulo oba mu bitundu eby'enjawulo bye wandiyabadde okulambula nga quarantine yawe osobola obbafuna ku WhatsApp namba yaabwe eri 0788751454 nyongera okujjukiza nti atukolako ne tuba nga tulinga abagenda mu kidaala nga funa tetwetegeera tetuloola ye munnaffe owa Jokes Collection Nyugi ng'akugamba you can make your order different types different styles oba mikolo oba kikwegama koyagala bonna obuliko obwa one ham oba two piece kwegama buli kimu yakikuba n'akikwata n'akiteeka wali bulambalamba 0752180170 nze Rose sibeera nze kambera ne munnange Tracy era nga tubagamba nti have a blessed day. Thank you.